Olunaku olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abavubuka ng'emikolo emikulu gibadde ku woofiisi y'omumyuka wa Pulezidenti era nga gyetabiddwako baminisita ab'enjawulo. The Minister of Finance is here. Mu bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga bw'atisse omumyuka we Honorable Jessica Alupo, Pulezidenti Museveni ategeezezza nti abavubuka tebakyalina kyakwekwasa okusigala mu bwavu kuba enteekateeka nnyingi zikoleddwa ezibasobozesa okugaggawala. The NRM has addressed the major bottlenecks which hindered growth and development in the past. They included ideological disorientation, a weak state, undeveloped human capital, poor infrastructure, a small market. Abawadde gaabuwa okwagala ensi yaabwe okukosa okulumirirwa eggwanga baleme kufuuka bangalo bunani nga basuubira okuyumirirawo mu kusabiriza. You should also reject the parasitism of depending on others or expecting free money without work. Hard work, self-reliance and productivity are the hallmarks of patriotic citizens. Ono awanjagidde abavubuka okuba n'empisa beewala ebiragalalagala n'omwenge kuba bikola ky'amaanyi mu kulemesa enkulaakulana yaabwe. You cannot be a wealth creator if you live a life of indiscipline and parasitism. I urge you to take good care of yourselves. You should avoid drug use, alcohol, and promiscuity because they destroy your health, clarity of mind and productivity. Mu bigambo by'omumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo atadde baminisita abakwatibwako ku nninga okwefumiitiriza ku nsonga lwaki enteekateeka nnyingi zikoleddwa wabula ebibala eby'omuggundu bikyagaanye okutuukibwako. What is it that we can do differently in order to achieve desired expectations? Because we are dealing with the biggest segment of our population, and once we change their mindset, once we change the way they do things, then that means we change the growth of the economy. Ye minisita w'ekikula ky'abantu Henry Tumukunde akozesezza omukisa guno okujjukiza abavubuka naddala abasomyeko okukimanya nti mu ggwanga temuli mirimu bwe batyo bafube okwetandikirawo egyabwe. Tugamba abantu kiyingire mu mitwe gyammwe nti emirimu tegiriiko mutandike kwekozesa. Nasinkana omuwala ng'alina masters ng'alina katebo kamu kaliwo abantu 6 yakasavinga yakafumbira ng'alina masters. Oyo nze gwe nandyogedde naye eyo yandabikira ng'amanyi Uganda weegenda. Minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka Faith Mathera Kisa akkaatirizza obuvunaanyizibwa bw'abavubuka mu ggwanga n'ategeeza nti wadde nga gavumenti egezezzaako okubasoosowaza okukosa okubateekerateekera kikyetaagisa okubateekako essira ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso bwe biba byakuba bitangaavu. Their programs, government has been dedicated and their programs every now and then to help the young people. But also the population growth rate is quite high. When we talk about issues of unemployment, which is the biggest issue among the young people of Uganda, it means that even with these programs in place, there are not enough to absorb these young people. Mu ngeri y'emu n'ekibiina ki National Unity Platform kijjukidde olunaku lw'abavubuka ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Makerere Kavule nga bano balaze obutali bumativu ku ebyo ebiri mu ggwanga ebitawa abavubuka kyanya kweyagalira mu nsi yaabwe. Mu ebyo bye banokoddeyo be bavubuka abasibibwa enkya n'eggulo ne balwawo okufuna obwenkanya emyaka gyabwe ne bagimalira mu makomera nga kw'otadde n'ekiwamba bantu ekiri mu ggwanga. Abavuddeyo okwogera abatonotono beesanze mu mbeera nti bwe batawambibwa basibibwa, bwe batasibibwa battibwa, abatattiddwa tukyabanoonya tutuwe ki kyabakolebwako. Nti ebyobufuzi bafubye okubyenyigiramu wabula nti byafuuka bya nsimbi bwe batyo nga baba bakatandika okukola ne basangibwa nga tebasobola kuvuganya. At an age of 30, where am I expected to have that kind of money? Baina bekwasa nti obane ideas no attracting a stakeholders ne bakuteekamu ssente, but that's an excuse. I'm sorry. Eyo excuse kubanga what are you attracting before you're in office?
nti ng'oggyeko ekyo ababa basobodde okuwaguza ne bavuganya ate bafutyankibwa okwo kw'ossa okubuzaabuza obuwanguzi bwabwe. Most of my fellow candidates baatoolebwangamu nga baida baalagira bulagire ati oyo atanominatingibwa. Robert Maseruka, minisita w'abavubuka n'abaana ow'ekisiikirize, agamba kikwasa ennaku nga n'omuwendo gw'abavubuka abasinga obungi mu ggwanga balekeddwa ttayo nga bangi tebalina mirimu. Naye ku population y'eggwanga lino abavubuka 75 51 tebalina mirimu, tebali mu kusomesebwa, ate tebalina mu training. Kitegeeza twetaaga okubanga gavumenti erowooza ku bavubuka okusinga okubawa obuwi ssente. Wabula bagamba nti wadde ng'ebyo byonna bibatuusiddwako bawanjagidde bavubuka bannaabwe obutaggwaamu maanyi basigale nga balemerako okutuuka nga batuuse ku buwanguzi. Nyongera okujjukiza abavubuka guno ogenda kuba mulimu gwaffe ffenna, ewatali kwetiiririra, ewatali kwesosola, ewatali kwesaasira. Tujja kubasaba mwenna mwemuse amaloboozi gammwe. Okusinziira ku bibala ebyakasembayo okukolebwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga, abantu abali wansi w'emyaka 35 be basinga obungi mu ggwanga, nga bano bakola ebitundu 75 ku 100. Bwe kityo ng'ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso bwe biba byakuba bitangaavu balina okusimbibwako essira. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.